abalungi be basinga obungi ababi. Abalungi abatulaba ku Dream TV, BTV n'abatuuliza ku Impact FM. Twesimye nate okuba nammwe olunaku olwaleero. Amanya nze Nalumaga Sandra. Era nga tuli mu programu yaffe abalungi be basinga obungi ababi. Ate nga ddala bwe kiri ndi ne munnange Akandinda Shanita. Era nga olunaku olwaleero tugenda kwogera ku balungi mu malwaliro. Abaffe eddwaliro kyeki? Ye baani abasangibwayo? Musangibwamu abasawo, abalwadde, abakozi. So mu mbeera eyo tutandikire ku musawo. Who is a doctor? Yani bwe tukebera mu search watulaga nti a doctor is a medical personnel who diagnoses and treats patients who are sick and injured. Nti omusawo yoyo yennyini eyakuguka mu ekyo, eyakuguka okujjanjaba, okukebera n'okujjanjaba oyo omulwadde oba akoseddwa. Era tumusanga mu ddwaliro, which is called a hospital. So mu mbeera eyo abalungi mu malwaliro babeerayo, n'ababi era tubasangayo mu malwaliro ago. Kituufu. Naye omulungi yandibadde atya mu ddwaliro? Golowooza omusawo omulungi yalibadde yeeyisa atya? Era kusinziira ku engeri gye tubadde tujja twogera ku muntu omulungi. Omuntu omulungi yoyo azaamu amaanyi, akuwaga, akuyimusa. So omuntu omulungi basically ye muntu giving out positive energy. Right? So era tukkiriza bwe tugenda mu ddwaliro omusawo omulungi ojja nga you're drained, nga you're stressed, olina ebikuluma, like hope yo eri mu musawo oyo. Either kugamba nti ogenda kuwonezebwa oba ekirwadde kyolina kyakutta oba osigaza bbanga bweriti. Tobeera tosuubira kibi oba osuubira positive vibe only. Anti gy'oba osuubira naye nga muli munda nakyo ogamba okay this is otya ogamba oba wali omusujja gwali gukulumyeko naye nga si musujja oba typhoid oba ki. Remember most of the time symptoms nazo zitera kuba zezimu. Kati ng'oli ogamba oba ki. Nzala olwengenda mu ddwaliro kunkebera nga ndabira ddala birimu naye nga nsaba Mukama omusawo aŋŋambe nti nedda temuli kikuluma. Nze kati nagendako okwekebeza siriimu. Sometime back ndoza like 5 years experience ya 5 years back. We nali nkolera nali kumpi n'eddwaliro ng'osala busazi kkubo okutuuka ku ddwaliro. Naye nawuliranga nga alina siriimu because omuntu gwe nali in relationship with nali simwesiga. Nenga naye nyiza okuba nga ali mu relationship eno n'omuntu ono nga si mutuufu. Nyina okumuta naye nga ntegedde nti ndi mulamu oba siri mulamu oba ndi mulwadde. So nengamba ngenda ku ddwaliro neekebeze. Naye buli natuukanga ku kkubo okusala omutima gutya ng'asofoddeyo nga nzirayo. Naye nga mpulira nfunye signs zennyini ez'obulwadde nga nkankana ndimu omusujja. Kanawulira nga gwe bayita kisipi nga simumanyi bw'aluma. Feesi yange ebiseera bye yali eyiye obubalabe. Mu nnaku ndowooza nga 2-3 nga buyiye. Mentally n'olwalira. Nendwala ne ngamba ono kisipi yankubye ne mu feesi. Obulwadde bugize. Nensala ogwokubiri nentuwa ku luguudo mulundi ogwokubiri nenjagala ossala era nentya nenzirayo mu ofiisi we nali nkolera. Naye ng'omuntu alina okugamba ekituufu. Nenzirayo ogwokusatu olwo lwe naguma nensala. Mbadde naakasala omutima ne guŋŋamba ddayo ne ŋŋamba naye ate emmotoka zigenda kunnemesa. Because nze ndi muntu atya osala ekkubo. Naturally ntya nnyo osala ekkubo. So ne ŋŋuma ne ngenda mu ddwaliro. Ne banzijjako omusaayi. Kati obuzibu bwajjira mu kumpa results. Ne batandika okubuuza ebibuuzo ebyo. Omusawo nga tannankwasa lupapula lwange yasooka n'ambuuza Nalumaga yaliwa? Novaayo. Omusawo nga waze kwekebeza akabuka ka siriimu? Ne mugaayo omusawo. Mbeera mu oli ogimanyi? Ne mugaayo omusawo nedda nazze ngimanye wano. Nanga olina ba partners bameka? Ne mugamba omu. Oyo nga yali bulala. Nagamba kyamagezi okuba nti weekuuma. Okitegedde? Lwaki wazze kwekebeza? Ne mugamba partner wange simwesiga. Lwaki obeera mu relationship n'omuntu gw'oteesiga? Ne nga bannange. Ng'olwo muli mu bantu oba nga muli mu kasenge. Waliwo abantu nga bana ku katebe we baleetera results. Naye ng'omutima gunkuba already nazze dda ntya. Naye yennyini annyongedde fee endala. Akwongera stress. Okitegeera. Abantu be bazirika ne bagwere. Weebale. Naye natya nnyo paka final yaŋŋamba. Kasa yakola statement egamba nti
bwoba oli mu relationship nga togyesiga then gireke ojja lwalira bwerere kasa yakola statement eyo omutima gwange negungamba oli mulamu because ojja lwalira bwerere kitegeeza nti oli mulwadde leero oyinza obutawona luddako era kasita yampone nga wati relationship nenjita nengamba kasita onamponinze bwati ate ngaolere n'okujja kwabadde kwa lutalo then sigiddira I had to let go nowulira ng'owonye nempulira nga nzikakkanya n'omusujja gugenze obulwadde bwakomaawo kafiva ke nali mpuliramu kakoma kwolwo ne rushes zagenda zikendera ndoza munaku nga 2-3 skin neetereera nengamba omuntu osobola okulwala mentally ne physical neekulaga nti oli mulwadde so abalungi beetaagisa nnyo mu malwaliro because singa nafuna ka welcome akalungi oba oliawo naliwonye mangu okusinga mu budde mwe nawonera mbakuba pressure z'omusawo omulungi ze zirina okuba zitya oba omuntu omwaniriza otya like people oli agenda okuva gy'avudde okujja mu ddwaliro okukulaba trust me it's not been easy omwaniriza otya oli ayinza okuba nga olwedde alinamu n'ekirwadde kya pressure oba ekyomutima n'akutukiraawo eyo ka expression yesooka eyesobola omutta okiraba oba oli nga badde bambi ne bubadde bumuluma nawoneraawo engeri gy'omwaniriza abamu some people lack love are lacking that okufeelinga nti you're still useful oli agenda kujja mu ddwaliro oluusi nga agamba oba nettenveo anyway twagala kutunuulira leero omusawo mulungi yandibadde yeeyisa atya ate n'abasawo balimu ebika by the way yes kati mulimu ba dentists amannyo oba opticians wamaaso ba gynecologists abakyala abo bangi so nakyo kinyuma nga tonagenda mu ddwaliro n'otegeera ngenda kujja ekinnuma era ngenda kujjanjaba ki n'atuuse omanyi kubanga ogenze kulaba dentist nze kulaba dentist erinnya likulimu oluusi n'ettama lizimbye bwe riti omusawo natandika okukubuuza kyekikuluma oba omaze ebbanga kino nga mutuufu n'okusitula omumwa lutalo nze ekyo nakirabako ne mudwaliro awo sijja kwogera ddwaliro kyemwe nali naye omusajja boda yajja n'omuvubuka n'amuleka awo ku emergency aba yakagenda ne bamuyita gwe nonono nagamba naye simumanyi naye musanze nanganya nyamuntwale ku emergency mu kitundu mu ddwaliro weriti so omuvubuka ne bamuleeta ne bamuteeka awo naye nga omusawo gwalina osookerako okulaba alina osooka omuggyako detail information emukwatako amannya go ovudde waki ekikuluma bwe bityo naye ng'omuvubuka olaba ali mu mbeera mbi nnyo at least yetagako ka first aid naye omusawo yamulemerako paka n'amuggyako information yali yeetaaga n'amuleeta gyali yali alina omumuleeta katanda actually omuvubuka oyo yafa saa 6 gwakiro naina patient mu ddwaliro eryo yafa saa 6 gwakiro because teyinaako muntu amulabirira ate endabira y'abasawo nabo yali si ya mulembe because aba patients baaliwo bangi nga abasawo baliwo batono so final omuvubuka ndowooza akaseera ke kaali katuuse n'afa naye mu mbeera eyo munsabe enjaniriza omwami Alex Mukulu ajje atwegatteko atubulire omusawo mulungi yaliwa yandikoze biki what are the first priorities byonna tujja kuba tubitegeera obuvunanyizibwa n'emitawaana gy'ensi bw'ebiba nga bikutabuukidde ojjukiranga okumusabangako Yesu wa mukwano anakuyamba. Tukwaniriza omwami Alex Mukulu. Era nga olunaku olwaleero twebuuza abasawo abalungi be basinga obungi oba abasawo ababi be basinga obungi mu malwaliro eyo. Omanyi waliwo omukyala yatuuka ng'omusulo gumuluma n'ayagala agenda akole ki yetaawuluze ako omunyankola baleta kamwe bakoogera mu Uganda gye yalaga okwetaawuluza mpozi we yeetaawululiza waliwo akatoli kaki akaki kemmese
weyingira Okay. era yali akyetaawuliza kemmesi neefubutuka eri neyingira mu katuli kayo. ye nalowooza nti eyingidde ye okwesaasaba kuleetera omusawo omulungi n'omubi. Esebo. Omukazi ng'atambula agenda mu basawo ddwaliro tibanna nina ekizibu nti kiki nje nabadde ndi bwe nese mpulira nakati n'ekiwunya eri mu kulya byende ebimalawo kooli omusawo omulungi tigundi tolina problem emmese emalawo munda anti namuga tolina problem teriimu sawa tewabaddeyo beera omulwadde annyonnyola omusawo agenda okutuuka ekiseera nga takyakkiriza musawo byamugambye agamba n'omusawo ki mufere tamanyi kyajjanjaba so nga omusawo oyo amugambye ye mutuufu ye mulungi tolina problem amugambye amazima gwe bali omukazi obutakkiriza ng'agamba nti kakati ono omusawo annii nze mmese njuwuli mweri teyabadde yampakanya munange mbu ng'agenda ow'omulala nga bamwita Dr. Kivi okay si musawo omukazi gye yalaga ng'amunnyonnyola ebyabaddewo ko Dr. Kivi nti nkitegedde ddala emmese ekulimu otyo oyongera okakasa eyasoose nti yabadde mufere namugambye nampakanya olina emmese pulina n'ekiwunya kingi abulamuga nti ezaalidde mu lubuto lwo mufere wedde nga munange ayita bakanyama be temugende mundeetera ebimese ebifu nga babiri otyo Dr. Kiviri ng'abisiiga tomato sauce oh dear ndaba gy'olaga akubye omukazi oli California omukazi agenda okudda engulu nga weebiri ntozirabye zakobaddemu omukazi n'awona nawulanga nekibadde kiwunya kiweddewo kyokka akoleddwako omusawo omufu ne bamukuba n'ebbiiri nti alina problem omusawo omutuufu amugambye tolina ko ye nti gwe tokitegedde kangende wa Kiviiri bye byetukola ebitutwala mu masabo obulwadde obwa AIDS bwe bwajja wano kambabuulire story atenda tubuulire abantu balala biwulire kati bwebudde tufune from the horse's mouth waaliwo omukazi e Masaki ng'aliisa abantu ettaka mbu bawone esiriimu soil Fire Lutaya nga jalwala AIDS maama we n'awulidde omukazi ow'ettaka kyokka tuli eno mu ddwaliro naye olw'okwagala kwa maama we n'okwagala okutaasa yalina okukola buli kiki ekisoboka ko ye ndi kaŋŋendewa ew'omusawo oli ow'ettaka Nanyonga bamuyitanga Nanyonga bali muwadde amize ettaka bataddemu enswa mu ttaka tugenda mu nnyanja Fira gulawo oluwumbu lw'ettaka n'enswa enswa zibuukidde mu nnyanja okitegeera nkulaba kakati bwe tugenda ku basawo abalungi n'ababi emirundi gisinga
the patients ate abalwadde be basinga okuba ababi okusinga abasawo bacontributinga kinene ku bulungi babi to themselves more than even the doctors. Oli mulwadde kyokka oyagala kulya ttaka anti olowooza nti mwe muli okuwona oyagala kulya mmese oyaayana kuwona naye oyagala kulya ttaka kakati toyinza kunenya badokita nti babi tebaayo dokita mubi. Lwaki? Bakuba ekiragiro kyabwe kuwonya bulamu bwaki bw'abalwadde. Kati toyinza okuba omubi nga tolayidde kuwonya bantu tekigatta. Nze nsubira eri abakirayira ate ne batakikola. Then ate kati ogenze ku kirala ye ensonga lwaki babawa amaganduula gayamba ki amaganduula ago? Galemu kubalaga empisa embi zaabwe. Bwe ntekako eganduula empisa zange embi mba nzikwese? Nedda. Anti wayingira obusawo kwenonyeza bibi. Kati oba okola ku mukazi ojagalala nga bw'oyagala ko bali kati kuwa eganduula ndikubikke webikke kateni empisa zembi kubanga bwe wayingira mu busawo kiwali ononya si kuwonya bantu yoyo gwogambe yakuba ekiragiro ekyokuwonya abantu ate n'atakikola kati yayingirayo lwa birala. Kati buli abagezi bwe bamanya nti omusawo ayinza okuyingira lwa birala nga bakuba eganduula emizeegi emibi ogiggalire muki oganduula lyo. Naye kati mwami mukulu nsobola kubuuza singa tewali kyoli kati wandisobodde ku busawo? Nedda. Nireka naawe tewandyagadde kutaasa ku bantu. Ekyo kyanjawulo. Ombuuziza busawo sisobola kuba musawo. Lwaki? Nina obunafu bwange. Otya omusaayi kulaba? Nedda. Bingi. Mpiso. Ebyo byonna. Ddagala. Sebo nkukube empiso. Nkugambe nti jamu olugoye nkukube empiso. Engalo zino eddagala erina okuyita kabina. Weebale nnyo. Kati nkube n'omulala empiso n'omulala. Mu bunafu bwange sisobola. Back training. These people go under training of over 8 years. Okay. Nekiringa nga bono training ankuba ebikonde bya heavyweight. Ngate nze ndi mosquito weight. Nabikubayo. Nabikuba. Sisobola. Therefore. Obunafu mbumanyi bwe nnina. Sisobola kuba ki? Musawo. Period. Anyway, kati ethics z'omusawo omulungi sizimanyi. Buuza basawo, tujja kubuuza abasawo. Nze tujja kufuna obudde tukyazeeko ku musawo. Buuza gugu. Nti ethics nze sizimanyi bulungi. Naye kyemmanyi nti omusawo talina kulaga feelings ze. Alina kufuba kuwonya mulwadde bw'okola ki? Bwoze nabwo. Kubanga ayinza okusanga ng'oyomba ng'olwadde cerebral malaria. Kati akola ki? Bw'alaga feelings ze endera nagodde eddalo ebyo nedda alina kukuba mpisa okola ki? Otereere. Weebala. Naye tassaamu ye feelings ze. Emotions. Tabisa. Okay. Bwe nandirowoozeza. Era n'okujjanjaba omuntu siraba ngeri gy'ossaamu feelings zo. Kati waba mukazi. Nga dokita musajja. Kati n'ossaamu feelings zo. Nga mulabikidde bulungi. Maama kuba gunaakoma wabadde bafuna bangi. Kati ate onojjanjaba omu. Buli anajja ng'ossaamu feelings zo. Onoyagala ensi yonna. Awo nkutegedde yensonga y'eganduula wamma gy'obadde onnyonnyola.
ensonga lwaki sisobola kubeera ki musawo. Ya nkutegedde kati. Omulimu gwendimu gwensobola. Okay. Kubeera nawe osobola okubeererawo omusawo mu mulimu gwo. N'owonya obulamu bw'abantu. Mu ngeri emu oba endala. Yeah. Kubanga batuyita ba social doctors. Oh yeah. Social doctor akola ki? Akola atya? Nti tulina syndrome ono gye bayita the Kanziga syndrome. Yekola etya Kanziga syndrome? Kanziga yazaala abaana oba bataano. Naye nga atunda mwenge. Kati okutunda omwenge abaana abo abawa omwenge batamiire beebaka asobole okukola ki? Okutunda omwenge. Naye bannange. Kakati bw'asobola okutunda omwenge n'abali abazze okugula ne bamugulira. Ate naye nanywa n'atamiira. Ate n'ayongera ate era okufuna olubuto. Ayongerako abaana abalala ate. Weebale nnyo. Ate abawe walagi. Ate asobole okutunda walagi. Ate bwe bamutunda. Ate n'aza. Gye bayita Kanziga syndrome. Nti kakati ekyo kijjawo otya. Social doctor yakijjawo. Atya. Osumulwa otya Kanziga okuva mu situation eyo. Kubanga teri medical. Tikiri awo nti kiri economic. Newe kirimu naye okitagulula otya Kanziga awone n'abaana bawone. Ye artist. What do you tell Kanziga? Olina okulowooza. Kubanga abantu bangi nnyo abali mu syndrome ezo. Ng'ekintu kyesibye. Mwavu. Byakola byaki. Takyamanyi ngeri gyakivaamu. Yalookinga. Bamulookinga. Naye nga there is a way out gy'atamanyi. Oluusi. Naye oluusi wayinza okuba nga tewali. Nga tokyasobola kukivaamu. Olina kukifiiramu. Nga watomera. Sina kutomera. Nga Katonda simanyi saagana kukiteeka ku Katonda. Naye nga bwotyo bw'oyingira. Gwe weesiba kati Kanziga olowooza atandika atya okutunda wala. Who knows? Lwaki yalondawo okutunda wala? Mu mirimu gyonna. Mu mirimu gyonna. So at the end of the day it is you responsible for yourself. Okivaamu. Abasawo tulina bangi. Abalungi. N'ababi naye nga abasawo abamu bali social doctors. Abalala economic doctors. Abalala political doctors. Abalala medical doctors. Gwe nsinga okumanya. Gwosinga okumanya kubanga nti oli mulwaze. Olwala buli bulwadde. Sinze ndi mulwaze. Mbiraba bwe bali mu society. Anti obirabira mu Baganda bw'oba be balwala. Nze wali olabye weewange. Nze nkyalayo. Anti nkyalayo mu malwaliro just kubalabako abalwadde. Naawe kubanga oli mulwadde. Nedda. Anti otya. Ntya. Ekikutwalazaayo okubala. Ogamba nange bwe ndirwala ani alindaba. Ogendeyo lwakutya. Kubwa Katonda. Ogambe mirimu service za Katonda. Ng'osiga nsigo. Nange bwe ndirwala naye alijja. Kati ogamba abalambula abasibe mu makomera nabo beera beetegekera komera. Abamu kisinzira oba balungi oba babi. Tekitegeeza kati nti ogenda okulaba Besigye. Oli mulungi. Oyinza okubanga ogenzeyo lwa nsonga zo. Ogenze oba kubasabira oba kubatwalira ku byakulya. Anti n'omusabi ne father okusaba. Abaako ekimu yinula okusaba. Holy Spirit. Nedda. Driving. Motivating. Ekyo ekigendererwa kye. Nti ayinza okusabira naye ng'ekigendererwa kye kusabira ofune sente omuwe. Okimanyi. Kuba kwebaza munna. Anti gwe obimanyi ebyo. Nze nkugambye oli ayagala
akuwa ekintu at the end of the day gwomuwe ki sente in return. Nga kyekigendererwa ki ne bw'aba dokita ayinza okuba nga ekigendererwa kye sente. Ng'olio Dr. Kiviiri naye bw'okitunulira yajjanjaba omuntu Yamujjanjaba mental. n'awona neera Psychological, yes. kati aba mulungi mubi ani Dr. Kiviiri. A mix and match. kakati ekyo kye tuyita absadi. Yeah. It is life absurdity. Nti Dr. Kiviiri mubi, of course mubi, But yatawonyezza. yalimba oli omukazi yo okusobola okukola ki okuwona okuyisaawo. Dr. Kiviiri osobola oyisaawo ebibye banemanyi nti omukyala osobola okuwona. Naye ate n'omukyala teyandiwonye yandisigadde agamba bananteeka tebambazeewo magezi kuba kyanditutte kati awo kiba kyetaaga dokita ate ow'ekika ekirala okwongera okukakasa oyo omukazi nti nedda tolina mese mu luuto. Ate yali yamaze kikakasa wali nende emmese yazijje. N'oŋŋamba if Dr. Kiviiri teyakola ekyo omukazi olowooza yandizeewo aka n'aba nga ateredde yansigadde agamba naye waliwo ekitali kituufu. Era buli yaliwidde nga akatambula agamba yiino mweri. Era kyekyamutwala ewa dokitaani. So problem si bulwadde bukuluma. Owonera ki? Owonera ki? Batya. Obulwadde omusujja. Ogenze mu ddwaliro. Bakujjanja. Owonye. Owonera ki? Kuba mulamu. Karola. You have to have a reason. To live. Why? Oyagala okuba omulamu. Obulamu tekimala. Mwami kulu. Tekimala. So, oli mulamu. Fulfill your purpose on earth. Yeriwa. Ndio mwaina purpose ye. Iyo eriwa. Purpose yo ki? Tukiriza ekyo Mukama kye yantuma okukola. Kiki? Tobuzaabuza bantu. Kiki? Siri mu kubuzaabuza bantu. Ati kiki kyogere? Kwongera Bwakabaka bwa Mukama. Gwe kikyo ki? Ekyaki? Purpose yo wano ku nsi. Ewa Katonda? Wano ku nsi lwaki oli mulamu? Lwaki wandyagadde okuba omulamu? Katonda yantuma okuzza abantu gyali nga mpita mu kuyimba, kuzannya, okwogera n'okuwandiika. Okikoze? Okuzza abantu, it's more like preaching, right? Kwe kubuulira enjiri. Obuulidde enjiri. Mwami Alex Mukulu oli mubuulizi wa njiri? Through art. Okay. Buuzi ekirala. Buuzi ekirala. Bannange ekyatugenda kibuuza kati gwe sikubuulira wano njiri. Sikubuulira. Anti kati sinaba lwakuba kati nze already osindise bagamba osindise ki? Asitamye. Nze already ndi amazima ngamanyi. Okay. Naye omubuuza ndi mubuulizi wa njiri? Nti yes. Mu kanisa mulimu ministries mmeka? 5. Prophet, evangelist, nabbi, omusumba n'omusomesa. Nenkugamba nti ndi musomesa. Nenkugamba nti naye bwe kiba kyetaagisa olumu nyinza okufuuka ki? Evangelist. Okay. Nenkugamba nti ekyomusumba kyo kyannema. Mwebala abalungi adde batulaba olunaku lwaleero katusinkane enkya same time same place. Mukama akuume. Amiina.